yonna gye mpitamu kati nina okutiisibwa abantu bankubira amasimu abamu ne bajja ewaka bangamba omusango oba togugjeeyo ogenda kulaba ogenda kukiraba byonna ensonga zijjeeyo omusajja mute katukuwe kino katukuwe sente bingi te n'ekyokulala ne Honorable Nsereko naye yavuddeyo n'antiisatiisa. Hajjat Zula omusango gumuyinze era bw'atyo n'addukira Honorable Balamu Balugahale okubeera nga yeekubira omulanga olw'abantu abasusse okubeera nga bamutiisatiisa. Abalala yandibagumidde okubeera nga bamutiisatiisa naye ate we kiyingiddemu aba Honorable okubeera nga bavaayo nga Honorable Muhammad Nsereko okubeera nga amutiisatiisa. Ekyagambye munnange mpulira ntidde n'era bw'atyo n'addukira wa Honorable Balamu asobole okubeera nga amutaasa. Tukijjukira bulungi nti nera Muhammad Nsereko yavaayo n'aga interest mu guno omusango naye n'avaayo n'awa opinioni ze ng'awolereza Haji oba omusajja. Mwana wattu teyakoma mu kubeera ng'akola katambi ke twalaba. Hajjat agamba muni ya Honorable ono ataddeko n'akasimu kamukubira ng'amugamba mbu omusango gwesonyiwe oguleke ensonga za Haji oziveeko. Kati Hajjat agamba mpulira ntiddemukko olw'obulamu bwange n'abantu abasusse okubeera nga bamutiisatiisa ye lwaki mbeera mbyogera nga waali. Akatambi kankakuwe nga Hajjat ono Hajjat Zula agenze owa Balamu okubeera nga amuloopera ensonga ze byonna byonna bye bino naye nga sinabeera nga mbikuteerako kankusaba mbye subscribinga no ku SMX Media. Honorable Nsereko Haji yavugambye nti babadde bakuzanyisa abalala bafulufiga naye nze ngenda kukulaga kikyendi. Kati nebuuza Haji tatuukirirangako yandibadde agamba bagende bandetira omukazi oyo nze nandidduse emisinde kubanga bwe buyambi bwe mbadde nsaba bulijjo abantu abakulu ab'ekitiibwa okuyingira mu nsonga ng'ezo. Naze ne muwala abo omwala ampitiddemu ebintu naye ensonga eziri mu kooti si kirungi nze kuba nga nzogerako. Kujjako nsaba abakulembeze mwenna nga sina gwemenye linnya kasobera oli mukulembeze oba oli RDC oba oli presidential advisor oba oli MP oba oli ani tugoberere amateeka. Uganda gwanga y'amateeka. Buvunaanyizibwa bwange okukuuma ekitiibwa ky'omwana omuto yenna tonaweza myaka 18 kasitaka ketantala n'omwebakako then oba olina okuzina amazina g'enjovu oba g'enkima. So bokoze omusango kooti yeramula tuleke CID ne DPP bakola omulimu ogwabwe. So omukyala naye musabye amwadde essimu ne mugamba afuna okutiisibwatiisibwa ddemu ankubire era ensonga ze mugambe ngenda zitegeezako IGP. Angambye n'ekirala nti bamuyise ku poliisi ye Katulo bakibuye ng'alina ndagamuntu 2 naye ate mukazi mugezi abadde n'empapula eziraga nti yalanga mu mawulire endagamuntu eyasooka nti akyusizza erinnya era n'ekifaananyi mwe kiri mu Uganda Gazette n'afuna endagamuntu ey'okubiri. So neebuuza lwaki poliisi y'Ekibuye oba DPC w'Ekibuye yalagidde abasirikale okukwata omukazi atalina musango. Tuve mu kutiisatiisa abantu tuleme kutwalira amateeka mu ngalo. Haji waba alina omusango gwe yakola gumuvunaanyizibwe. Haji waba talina musango abanoonyereza bajja musanga nti talina musango bajja muleka.